Even now. Life? Kyeki. Evelyn! Oh, Judy! Oh my God! Hey, you're smart, my friend. Oh, hello. How are you? Oh, you fine? Oh. I'm on it. Get on the bed. Yes, sir. Who told you it's my dad? It's not your dad. He's my fiancé. Fiancé? Of course. The same problem is Evelyn, get serious. okay. Get serious. He's a good guy. He's cute and he has money. Ono bakyala be baba kola atakatenga nawe akugaseko kwakana abantu. Mukazi wali what? Yangamba aliwe outside country. Kati wekazanya? Of let me ask you. Bana abalezi abavubuka abato bafunye mu nothing. Nakyo bafuna bakira kubeere. Ne bantwale. Say hello, baby. I love it. By the way, I did a good say. Tugenda okumpi. I'll meet you. Come back, yes, baby. I'm so happy for you. Tubagenze mu hotel kunywa chai, having a fun. Mama, abana ffe tunafunayo bwe batyo. Gwe kikyati. We know tugubadde. Amanyi mwagala nnyo okuba babanamu. Kati bagala mwayiriza muno yali akwanyeko. Eve, how close are you with her? Panange now like 10 years. That's my friend. Are you really that close? No, katwafukana my sisters, my dear. I have to tell you something. Now tell me that was jam mood. I'm happy for my friends. Mukyala we aliwo? Wabweru. Shit. Usibe ibino mukyala we ali bweru mu bukomera ku malaalo yafa. What? Ani yali kugamba? Yafa buno obwedde buno obwaffe buno bwa Eve. Wowe. Mama. Wowe ajiri wange. Bebe. Onambe pozi mukyala wali liddawa. Mukyala wange. Mukyala wange ali bweru. Ali bweru. Bane that means tugenda beera babiri. Okujjako nga miracle ya happenings. Tagenda kudda. Of course. Yagendera ddala. Oh God. What can I do to save my friend? I cannot do anything right now. It's too late for her. Okay, Try calling, baby. Try calling. Mama, ajiri alike atandise okufa. Laba CBS I've bwemubika. asked you 1,000 times how close are you, and you told me that they're very close. Yeah. Mami yabasimuyo. Mukwata. Evelyn, I have no time. Evelyn yalo. Oh no, mwala gwe tusanze wali eringa tuti. Wani mikwano gyo mukwate. I don't want. No. Ajiri awajiga pise mama alabika atandise okufa. I mind the plans and najoy. Manange. Njagala kutwalako ebweru. What? Namba out of order. Ebweru oflayingeko. Manyi njagala ogenda. Njagala tugende mu okugamba Australia. You know? But njagala ntwaleko Las Vegas. Las Vegas lesson. Seriously? No, I'm tired. Now I'm going to switch it off. And I'm just switching her off. Yeah. And I'm just switching her off. Maybe tomorrow. Okay. What did you ever? What can I do? Sinchanga nyino kukwata. Mbuje tukole tutya. Simani, you know what? Ubonye yoguli saa 11 ez'olweggulo. Agenda nasabira mukazi we omufu. Malaalo kikyoko kyokyo ajiri. Awone naye sisuubira. Nkwata ati mutwale nawe.
Kubanga nabivuga musajja kikiriza. Yeah, it's okay. Sereza n'ekitabo sikyalina maanyi Ajiri wange. I'm really sorry, Evie. No, yakwala kutwalayo ku malaalo kubanga Ajiri tagenda kunzikiriza. Kira kyenkambye buli ssaawa 11 olweggulo agenda n'asabira mukazi we. Wowe Ajiri wange okusajja gumuse maama. Kajiri kanga kaana kato. Hotelo kijagambye batugendeyo. Hotelo sigitegedde. Naye omanyi waleka genda kukumpa. Kati bibulira abaana. Evelyn. Hello. Evelyn Kyeki. Ndi wanene okumotoka nyimiridde wankubiridde dda. Ewana motoka we. Nyimiridde wano okumotoka oli. Ajiri badde mukwano gwange babere gaderi Kyeki. anti gadde no gadde because onuma Ajiri banenze ndaba ogenda kufa. Lindako komaawo lindako kyobanga bafuse bano prophets abalagira muno kati enkyo ogenda kufa. Ajiri sekyo kino ekisajja kyo twasanze eri kibadde kiina siriimu Evelyn komaawo wegomuma Evelyn, you're talking about my fiance gwansanga leri nga nyimiridde naye yose mwandu mukazi we yafa. mukazi we talking about nga mukazi we yangamba ali bweru. Yali bweru wali mukakomera we bamuziika yafa siriimu mukakomera. owe Ajiri wa Evelyn kati ekyo nengeredde wala olwokuba nagamba omusajja alina ssente. Omusajja anti ola buli janjagala akatyo yagamuddiza kale muyo mutwale Ajiri mulwadde alina siriimu. Ajiri oba wakana saazi zino ziri 10 ku 11 njagala kutwala buli 11 abeera wali ku malaalo ga mukyala we ng'asaba. Lindako olwokuba nayogera nti alina ssente kituse n'okuteesa n'omutwala ne ku malaalo nti agenda n'asaba n'okuba nayogera ku ssente kyalina ssente. Ajiri olina time? Serious. Olina time? Kuba saazi zino 10 zigenda wera 11. Osaze nabyenkola but if it's urgent you can take me there. Njagala kutwalawo leero tumusangewo ng'afukamiddewo ali ati asaba. This is the last time. Ogw'omumwa ngenda kukuba leero togenda kunkuba obyo njogera walayi bituufu bigenda kuyamba obulamu. tugende na Evelyn kyonna ekituukawo ogenda kumpulira. Banaye leero Evelyn ogw'omumwa gw'otambula zungira Kyekana naye mugenzi omulala ali ku mugenzi. Out there somewhere, alone and frightened. Oh, the darkness, the days are long.